ya Kadaama TV tuzze tubagamba nti okuggulawo ekisaawe ky'Entebbe kwaleetedde Abawarabu oba babboosi bangi okutandika okukyuka mu bulungi oba abalala ne bakyuka mu bubi. Babboosi bangi abatandise okulaga Bakadaama nti tewali gye bagenda. Nakimugambira ddala nti tolina gy'ogenda. Ensonga zibeera nnyingi naye ng'ezisingira ddala batya n'agamba nti omuntu ono bw'avaawo abadde amanyidde empisa zange ate bwe naafuna omulala ate gwe atamanyi nti agenda mufuna. Kuba mumanyi nti tewannabeerawo mawulire gafuluma nti Bakadaama bagenda kubeera oba batandise okubeera nga bakomawo mu nsi z'Abawarabu. Kati abantu bano bakyali mu kutya. Ngenda bbawa Kadaama ono agamba nti nno boosi we yamugambye ayogere kyonna ky'ayagala akimuwe naye aleme kuvaawo kudda Uganda. Kadaama agamba nti yamusabye emyezi 2 era atya agamba kiki ekiddako. Kakodyo ki boosi kaaliko? Nze nyinza okugamba nti boosi talina nnyo kakodyo, ayinza okuba talina nnyo kigendererwa kibi ku ggwe naye nga baza ng'agamba oba mu myezi 2 bwe nnaamulekawo emyezi 2 wanaabeera nga Bakadaama batandise okujja. N'ekirala n'abeera ayinza okubeera ng'atya agamba omuntu ono bw'anaavaawo gwe mbadde manyidde omulala agenda okujja agenda kubeera atya. Nabo balowooza ku bintu nga bino. Ekirala ne kibeera n'alaba nti kamugambeyo emyezi 2 mugeze ku ssente zijja mmunyumira bwe naba nzimwongeza oyinza okwesanga ng'ajja kweyongerayo ne tayimu eyo. So ebintu bibeera bingi. So Katonda yekka n'omuntu oyo akyogedde omutima gwe bwe babeera bamanyi ekigendererwa kyabwe, kuba ffe nga ffe tusobola kumanya kikiri mu mutima gwa muntu aba ayogedde ekintu ekyo. So kambawe ku maloboozi ga Kadaama ono abeere ng'abannyonnyola kiki ekyagenda oba ki ekigenda mu maaso wakati we ne boosi we. Kalo nnyabuli Kadaama TV. Kadaama TV gyebali ku ssebo, gyebali ku kyotusaako emikono gyo. N'ekirala Mr. Kadaama, mulimu ebintu bye tuzze tuwulirizaako gundi ku ccano y'eno, ebintu ebizze nga bituuka ku baana. Nga nze nga nawuliriza bugundi bu vidiyo oluusi bu odiyo ne ŋŋamba Mukama. Naye kati olwaleero kino kye ŋŋenda okunyumya kiri ku nze. Tekiri ku mulala yenna nti oba nkiwulidde wa ku nze. Mr. Kadaama omuwala anfuukidde akayinja mu ngatto. Anfuukidde akayinja mu ngatto. Mr. Kadaama nze nasituka e Uganda nga nzize kukola mu Bawarabu nga nina tageti yange ngenda kukolera emyaka 2. Emyaka 2 giggweko nzire ewaka era najja nkimanyi mu mutima gwange nti emyaka 2 oluggwako njaggumira buli kimu, njaggumira buli mbeera yonna, mmaleko kontulakiti yange nzire mu Uganda mu ddembe. Okitegeera? Era nga nze mmanyi gye nzize abantu bategeera nti tusayininga kontulakiti ya myaka 2 nenjikola ne giggwako nonta bulungi nenzira ewaka. Nze nagaana emyaka 2 gye naggwako nga nina miliyoni 2 oba 3 oba 4 zeeso. Ndi mumativu n'ekyo. Naye mwami Kadaama nze omwezi wiiki ejja oba mmalako ennaku z'omwezi nga 10 kontulakiti yange emyaka 2. Naye Mr. Kadaama Omuwarabu asituse n'aŋŋamba siyina gye ndaga bwe ye akyanjagala era nga nfiirako nnyo. Nze namugambye najja kukolera myaka 2 male nzire ewaka. Ne mugaa tewali buzibu, bw'oba okyanneetaaga nja kugenda nkomewo, tewali buzibu. Bw'ate bw'onoogenda oyinza obutadda, nze ebyo sijja bikkiriza. Ne neebuuza mulimu obuzibu kyawo bwe ŋŋenda ne sidda sibitegeera. Nze kennyini nsituse nenga nti kaŋŋende ndabe ku baana bange ne famire yange nkomewo. Ne muwanomuwa kyansi ne mugaa gw'obadde oyagala malayo bbanga ki? Mbu wiiki 3. Kwanza wiiki 3 kale naye nja genda. Ne tubyogerako ne biggwa. Naye nga nze tageti yange eri nti nze nalina kukola myaka 2 nzireyo mu baana bange, kye kituufu. Ne mugaa bw'aba nnemeddeko sijja mutaataaganya kuba abantu bano bakyamu. Sijja mutaataaganya naye nzikakkana ne nzikaze mugaa kale. Wiiki 3 nja kudda. Mbadde ndi awo ng'akeera ŋŋamba ne wiiki 3 azigyeewo tusayininge kontulakiti endala. Myaka 2 ne mugaa kizibu.
tekisoboka ne muga nsayininge nga sinalaba abaana bange oba nja sayininga nga nkomyewo nanga asayininga emyaka 2 nze nkyakwagala era nze nkwagalira ddala nze njagala bannayuganda bannange nga ali siriasi ne muga muganda wange nze ngenda waka era nga nze mmanyi wiiki n'olugwako ennaku z'omwezi 10 nina okutravalinga maama ssebo omuwalabu yanfuukidde omuwalabu yaŋŋambye sirina gyendaga n'alayira n'okulayira kubanze nze mbiliivinga nti omuwalabu waalayirira aba akitegeeza n'alayira n'aŋŋamba bw'olemerako ngenda kukwata ebintu byo ne ssente zo zenina sijja zikuwa ne mutunuulira mu maaso ne mugaa kati bifuuse byampaka n'aŋŋamba si byampaka bino byakuteesa ko nze madaamu tuli mu kuteesa ndeka ŋŋende n'aŋŋamba kale oba oganya emyaka 2 sayininga omwaka gumu ne mugaa nedda okusayininga sigaanye era onookudda sigaanye naye mmala kulabako ku bantu bange netwerega nange akale emyezi 6 najyo nenjigaana ne mugamba nze ekituufu kiri nti nange nendayira nno siri musiraamu naye nabirayidde muganda wange nabirayidde nga njagala mumukakase nti nkomawo n'aŋŋamba wadde olayidde naye sikakasa n'aŋŋamba nze neewaddeyo nja kukolera buli kimu kyoyagala osigale wano buli kimu kyeweetaaga gwe ŋŋamba kyeweetaaga ne muganza kyeneetaaga kiri kimu ku cekinga ku bantu bange n'abaana bange emyaka 2 miwanvu bammiisinga ye n'alemerako bw'ogenda ewammwe tojja kudda kati awo we neebuuliza Mr. Kadaama nkole ntya binsobedde ne mugamba kaŋŋende munnaye nkwegayidde kaŋŋende nkomewo kati mu kukakkana kunziko bulungi n'aŋŋamba kale kolayo emyezi 2 ogendere ddala mu Desemba Mr. Kadaama ate kati awo ntiddemu neŋŋamba kati wali wonna tuzze tusika muguwa myaka 2 mwaka myezi 6 kati aŋŋambye nindire ddala ŋŋende mu Desemba neŋŋamba oba yina kaabala oba yina kazaako banaye nentya Mr. Kadaama nsaba kumpa ku magezi ntidde kulaba olunaku olwaleero nze sinalya na ku mmere ntidde ngamba bannange kuba tuzze tusika muguwa omuntu mumatiza nti nja kudda takkiriza nagino emyezi 2 gyanyongeddemu njikkiriza naye mpulira ntidde anzikiriza ngambye kale emyezi 2 gino ngikwongeddeyo ogenda nkuwadde ngenda kuwa wiikisi 3 nkubukingira tikiti ekutwala neekuzza okikkiriza oba nedda ate no mukambwe ne muga munnaye nzikiriza naate nzikiriza oba ngambe nti mu bukake siri musanyufu ate era ntidde Mr. Kadaama mpaamu ku magezi bannaaye ntidde omuwalabu aneefuulidde mu kaseera akasemba ebbanga lino lyonna azandaga nti sirina makulu gyali siri wa mugaso gye bali naye kati kisaawa zino ayagana kukaaba nze nkyakwagala nze ne ssente ngenda kwongeramu mugambye nze ekyokunyongera ku ssente si kikulu gyende ekikulu njagala mirembe nakuba seefu nze nja kukukolera ebbanga lyonna lyoyagala kasonondekanga neŋŋenda ewaka nenkyekinga naye nga ekituufu kiri nti siri mwetegefu kudda ate naawe neneebuuza bwe naabimbuukingira emyezi 2 giweddeko neŋŋenda omunauganda bw'alibanga yazzeemu mu kifo kyange agenda mumukola atya taatuge mutuge kwegamba byonna binsobedde bannaaye Mr. Kadaama mpaamu ku magezi kuba ate kati we bituuse siri mwetegefu mugamba omumwatulira nti sigenda kudda siri mwetegefu kati nkole ntya mpaamu ku magezi